Sunday eno ku Delta TV. Mu program yo okanjira n'embaga kusane tukenda kubera nga tutuusaako omukolo gw'embaga omug'omwami n'omukyala Balubega. Beddirangabi bakoze embaga enungi ennyo ekyala ki Black Beauty basinkana mu ssomero omukyala yambadde fitting gown neryoka neetulaga omubiri gwe omulungi. Reception bagikoledde ku Malakai Ecology nga batugamba nti bo baali baagala ekifo nga kirimu emiti. Ate n'ekifo nze ndi mutwaga nnyo nekya. Njagala nnyo nekyanja okubeera mu kibirabira era abo kiraba engeri gye bakiteekamu bwe kityo so. Obugambo ba love bewereza bungi ddala. Si bya mukisa, we are meant to be. Anjagadde n'ebyenkya. Twali tukyali awo bane omukyala n'akyusa. My God, Balubega banyumye nnyo. Tulina kuba babiri nalo. Ab'estudio abagambe Beyongere bave mu kkubo lyaffe. omusajja wani. Era nga ye omukyala omulungi ennyo American Height maaso malungi omweru ennyo eyakolebwako wamu n'okwambazibwa Sharita's Bridal World Betty Nambazira ng'agenda n'omwami we Nzira Sawulo. Mukolo guno gwabadde wali eri Kalisizo Mitondo era ng'omukyala yafulumye nga bulugoye lwafulumiramu ng'abantu bakuba bukubi nduulu anti yambadde engoye ezitasangika era bulugoye yalwambadde bwomu. Omusajja yaleese ebintu bingi n'awa abazadde ebirabo ebinene buli yabadde ku mukolo yabadde mukyamufu. Lwekyo byonna tobisiba programu y'okukanjira n'embaga ku Sunday eno saa zigenda kubeera 11 mpaka 1 nange Sharita mazima wanvu mami eyakolamu. Kuli kuchitiri